They should be. They should be friends. They are girls of the same age. They are rocking the It looks like you never know kubanga zingazi nabadde Jasmine yandi baddeyo. Yeah, true. Nete yabaddeyo. Waba si mukwano gwato n'omukaka. Era Jasmine atugambye siba kyali. Nze nkubulira. Banvumako abo banjabyako mwana ate n'ekyo tebamuwadde kaadi. Bamuvumako. Ekyokumuyita bamuyita. Tebamuwadde kaadi. Nze nkubulidde bamuyita. Soko Lydia. Then kastawe muli mujja kumpa bamuyita. And I don't beef anyone. How are you, my friend? Pasta kyo kibuuza kyoboolaba nvudde mmotoka wedda ndiwadde ne banga pasta ali wano n'enziruka kubanga kugamba lunaku nkulaba weeyongera kunyirira abasajja b'e Uganda. Oyinza okubuuza omukyala nga nze gw'olaba akola buli lunaku seebaka neekolerera todamu nakumbuuza musajja kubanga Mickey is my friend naye era nali simusanga. By the way, it's very funny. Nali tetwakiplaninga ne video nali ngenda gikola nga simulowoozezaako. Just a day before the video, namusanga salon gye nkolera enviiri gy'akolera. So gye namusanga n'angamba alwagala nnyo, apparently yali alwagala nnyo. Ye kennyini n'angamba Lydia, lwaki tetukola video? Ne ngamba, you serious? Nali manyi asaaga bambi because honestly yakinsaba ne ngamba wow, Mickey, what? Yes. Najja mu video the next day, like I think like 2 days before. Tewali yankubira ku simu, tewali invite gye nafuna. Naye nze omanyi ndi good vibes, you know. Nowemba siri nnyo close na muntu ekya music kiba kirala. I support everybody. Mumanyi mundaba. Me I support everyone. Senga nayitibwa nandibaddewo kirinaako buzibu. Naye that day nali kyajera nga era siriiwo nali nkoze. Naye era senga bampita nansose n'empisawo nengenda nenkola kitegeera. And I don't beef anyone. You ask them. I don't know. Tuizo bate tuli close doesn't mean we beef. In media, by the way, even between Spice and Shiba, you guys create the beef. In media, people buying zobanga tebali close doesn't mean they are beefing. Maybe goli mukwano gwabuli media personality. No, but maybe obalaba and it's cool, you know. So omuntu enzobanga wemba ndi friends nyo ne kapa kuba tuzefena nga we are close, we are friends close. But maybe I'm friends with Shiba as well. Nayo tulaba nnyo fena. No, right? But we are cool, we are friends. Oba maybe dana tetulinaako nnyo obuzibu but tetubira nnyo fena. Doesn't mean we are beefing. Anyway, on my side, nze sirina buzibu na muntu. Sijja kwogerera balala. Tewali muntu gwembeefinga in the industry, honestly. Tosobola kwagalwa buli omu, ate era tosobola kupleasinga buli omu. Ate era tosobola ba friends with everyone. Yeah? But I'm cool with everyone. Okitegeera sirina gwe ninaako ki. Well, issues about things happen. Naye nze nga nze Lydia, I make sure I'm clean with everyone. Bo maybe be balina obuzibu, I don't know. Mwenna mumanyi bananga abawagizi bange nze sirwana n'abantu. Oyinza okerenta n'onkola ekintu ekibi nsigala nkulaba sirina buzibu naki kati temunzijaamu bingi. Omuntu yali antuukiridde yali Saha. Okitegeera yali antuukiriddeko, yali ankubidde essimu, yali antextinze, yali ansanze ne ku mukolo twayimba ku mikolo ng'ebiri twesanga. Nangamba Lydia ye muntu yali antuukiridde, I need your support ABCD. Ate era ye mukwano gwange.